TV. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له، جل ربي لا يشبه شيئا ولا يشبه شيء، ولا يحل في شيء ولا ينحل منه شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وقاعدنا وقرة أعيننا قمر الأقمار محمدا عبده ورسوله، قمر الأقمار محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأعد الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خيرا ما جزى نبيا من أنبيائه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وإخوانه والمرسلين وعلى آله والصحب كل والصالحين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فإنك أول ما أوصى به المسلم المسلمي. Kasera kenyini kano tuba tuyingiddewo program yaffe Salam Charity program, awe tutambuliza emirimu gya Allah tabaraka wa taala, nga ennaku zino tuli ku mission ey'okubanga tuzimba omuzikiti Katakwi, ye masjidi gye tuliko. Saba Allah atukulembere, saba Allah atuwa amaanyi tugataddemu okwawukanako ne projects endala. Masjidi Katakwi yo twasazewo tugitandike from point A, era amaanyi gammwe tujja geetaagira ddala, obuwagizi bwammwe tujja bwetaagira ddala, baganda bange mwenna mwenna abatulaba ku Salam TV kwoli olutimbe olw'emirembe. You donate, we deliver with trust. Salam Charity program gye tuliko. Sembeze simu yo itabano obagambe nti kati Sheikh Nu'man Muhammad Mbogo yatuuse dda, aze tusome nga bwe tuyiga ate nga bwe tusaddaka. Salam Charity program ye program gye tuliko. Masjid Katakwi ye program nayo gye tuliko okulaba nga inshallah tumakinga sure tuzimba ku nyumba ya Allah. Nako olwaleero tugenda kweko meeting ensawo za sementi ya 20, era kyenaali yagadde baganda bange tutandikirewo. Kasawo ka sementi kagula emitwalo 3,200 kakwate okateeke ku nyumba ya Allah tabaraka wa taala. Tomanya Allah ayinza okusinziira okwo obulamu n'abutereeza, Allah ayinza okusinziira okwo embeera n'agitereeza, Allah ayinza okusinziira ku saddaaka ey'omukaddewo Allah gy'ali n'abeera nga amusonyiwa. Kyova olaba kubiriza buli woolabanga program ezifaanaganako bwe ziti, yiwawo omubiri obereko byokola ddala nga wallahi okoze omulimu. Allah tabarak wa taala tomanya ayinza okusiima Allah, ayinza okugaggawaza Allah, ayinza okuteeka mbaddu abagenda okwesiima olunaku lwe tugenda okudda gyali insha Allah. Kwata omutwalo, kwata 2, kwata 15,000, kwata 30,000, kwata 5, obeere ng'ojja muganda wange oziweeyo mu kkubo lya Allah tabarak wa taala. Muganda wange otusobola okulaba nga tukola omulimu gwa Allah tabarak wa taala. Jangu tutambule ffenna muganda wange mukubanga tusaddaka, mukubanga tuwaayo mu kkubo lya Allah. Jangu obeereko kyokola olunaku olwaleero, tusobole okulaba nga tusiimisa Allah, tusobole okubeerako kye tukola naffe kye tugenda okulaga Allah. Tusookedde ku masjidi eyo gye mulaba. Olwaleero njagala tutandikirewo insha Allah speed ya yiri jayo essimu yo muganda wange obeere ng'oyita banna abakulinaanye baganda bo mikwano gyo
obagambe nti eri twatandise dda insha Allah tuli mukola mulimu gwa Allah tabarak wa taala. Mujje tuweereze, mujje tuweeyo, mujje twerekereze, mujje tusobole okulaba nga tukola omulimu gwa Allah likayita nju min adhabihi oba olyawo tunaawona ebibonezo bya Allah. Twagala okulaba baani abagenda okubanga batandika. Oyo bamwita Alhaj Abdul Karim Kalisa CEO insha Allah Salam TV aliawo insha Allah MD waffe ng'alambula ekifaga nti olwaleero tulina kusooka kubanga tutuuka ku kifo ekyo kye twagala okuzimba mu masjidi, twagala tukituukeko ddala ddala abantu bano beetaavu. Kikakafu Haji yagenda okuva eyo ng'atukakasa ng'atugamba nti abaddu ba Allah bali beetaavu nnyo nnyo nnyini ddala, tusobole okulaba nga tubadduukirira, tusobole okulaba nga tubayamba, tusobole okulaba nga tutambuliramu. Kwata omutwalo, kwata ebiri, kwata etaano, njagala tutandikirewo. Aweereza gwe mpa ku dduwa, aweereza gwe mpa ku dduwa owa Airtel gyayo simu yombere nga nkusomera. Muganda nge kwogenda okuyita okusaddako ojja kunyiga star 185*. Bw'omaliriza ojja kubanga oyingiza merchant ID 43429889. Bw'ogimaliriza ojja kubanga oyingiza amount ze sente zoyagala okusaddaka. Enter payment reference ojja kuteekawo erinnya lyo. Teeka mu pini, sente zo zigenda kubanga zimaze okutuuka mu kitongole ekya Salam Charity. Ate gwe muganda nge owa MTN ojja kunyiga star 105*. Bw'omaliriza ojja kubanga oyingiza merchant code yaffe 315865. 315865. Bw'omaliriza ojja kubanga oyingiza amount ze sente zoyagala okusaddako wa MTN. Bw'omaliriza ojja kuselectinga number 1 eriko ekigambo mobile money. Bw'omaliriza oteekako pini, sente zo zigenda kubanga zimaze okutuuka mu kitongole ekya Salam Charity. Jukira nti you donate, we deliver with trust. Owa Airtel gya esimu yo ojja kunyiga star 185*. Bw'ogimaliriza yingiza merchant ID yaffe 43429889. Bw'ogimaliriza 43429889. Muganda wange beeranga oyingiza amount ze sente zogala okusaddaka. Enter the payment reference. Awo osobola okuteekawo erinnya ly'omaliza. Teeka mu pini, sente zo zigenda kubanga zimaze okutuuka mu kitongole ekya Salam Charity. Teeka yakatono k'olina muganda wange obeerenga naawe ozimba ku nnyumba ya Allah. Teeka yakatono k'olina ozimbe ku nnyumba ya Allah. Kwata omutwalo gw'olina ozimbe ku nnyumba ya Allah. Teeka yakatono k'olina weegayirire Allah. Omugambe ya Allah ya Allah ya Allah. Nange ntaddeyo ku lulu Allah wange. Wallahi nange kansaddako enzimbe ku nnyumba ya Allah. Ani ali ku live kati essaawa zino ng'ali mu kutulaba ku Salamu TV ng'osobola okukwata ensawo ya semiti n'ogikasukayo emitwalo 3.5. Emitwalo 3.5 muganda wange. Tusobola okulaba nga ate tugenda maaso. Kwata omutwalo, kwata ebiri, kwata 15, kwata 3, kwata akakaaga, kwata omutwalo. Muganda wange ojja oguweeyo mu kkubo lya Allah tabarak wa taala. Weerekereza obeereko ky'osaddaka. Tomanya Allah tabarak wa taala ayinza okuteeka mu baddu ba Allah tabarak wa taala abo bagenda okuyingira ejjana. Saddaka katono k'olina, saddaka omutwalo gw'olina, Allah bw'abanga obusobozi abukuwadde, Allah bw'aba obusobozi abukuwadde, tunuulira we tugenda okuteeka ennyumba ya Allah. Tunuulira muganda wange wogenda okuteeka ennyumba ya Allah tabarak wa taala. Jangu oteeke sente woolaba muganda wange, jangu oteeke sente woolaba. Kwata 10 baddu ba Allah. Tunuulira baddu ba Allah beetaavu, wallahi tebalina yadde bwe bateeka kyenyi. Wano bw'oteekawo omutwalo ojja kuba otadde sente woolaba. Baddu ba Allah tabarak wa taala mujje tukole. Fasayara Allahu amalakum. Allah agenda kubanga atumalira emirimu gyaffe baddu ba Allah. Allah tabarak wa taala agenda kutumalira. Allah agenda kututeekamu abo baddu bagenda okusiima. Baddu ba Allah oyina kukola kati tewali kaseera kalala. Baddu ba Allah oyina kukola kati tewali kaseera kalala. Wallahi tewali kaseera kogenda kusaddakira mu katali kati. Muganda wange kwata kyokute obeere ng'okiwaayo mu kkubo lya Allah tabarak wa taala. Kwata kyokute n'omutima gumu muganda wange, kwata n'omutima gumu baddu ba Allah tabarak wa taala. Kwata n'omutima gumu muganda wange. Saba Allah tabarak wa taala akkirize. Saba Allah atuteekemu abo baddu abagenda okusaddaka. Saba Allah tabarak wa taala atusiime. Saba Allah tabarak wa taala atusitule ne bino bye tugenda okukola. Saba Allah saddaka zaffe Allah azikirize. Saba Allah atuteeke minal faizina mu baddu abagenda okwesiima.
nsaba Allah tabarak wa taala kirize ya rabbi muduwa Allah ti aizo kubako kyatekayo baduwa Allah ni aizo kubako kyatekayo ani aizo kubako kyatekayo baduwa Allah tunulira muganda wanga baduwa Allah tunulira baduwa Allah tabarak wa taala tunulira baduwa Allah tabarak wa taala bagalo kubanga batekayo mukubo lya Allah aduwa Allah bera ko kyotekayo kulwa Mungu oberenga wekolerera likaita njumina adha binar obolya omuganda wange onowona ebibonezo by'omuliro baduba Allah bera ko kyotekayo wallahi tunuliro wa Airtel ja yesimu nkusomere namba woita owa Airtel ja yesimu nkusomere namba woita muganda wange owa Airtel ja yesimu ja kunyiga star 185 star mwenda hash bojimaliriza muganda wange ojja kuyingiza merchant ID ya fe 434289 bojimaliriza yingiza amount ze sente zo yagala okusadaka baduba Allah tabarak wa taala bomalirizawo muganda wange beranga oyingiza payment reference aho ojja kuteekawo erinnya lyo bwomaliriza oteka mu pini muganda wange sente zo zigenda kuba zimaze okutuukano mu kitongole ekya Salam Charity wa MTN ojja kunyiga star 165 star 3 hash MTN gwe gwendiko endagiriro yiye eyita ku TV ya wansi MTN ojja kunyiga star 165 star 3 hash bomaliza oyingiza merchant code ya fe 315865 bojimaliza muganda wange enter amount the center zagala okusadaka muganda wange selecting number 1 eriko ekigambo mobile money teka mu pin center zo zigenda kuba zimaze okutukano mu kitongole ekya Salam Charity teka yo mutwalo teka ye 5 teka yakakaga muganda wange tugende maso Allah tabarak wa taala ja kutumalira Allah ja kuteka baraka mbye tukola Allah tabarak wa taala ja kutusima ani ali wano kulaiva izo kwate emitwalo 3 n'ekitundu aliye mu banakendo atekeyo mu kuzimba nyumba ya Allah tunulira abaduba Allah betugenda okuzimbira nyumba ya Allah ani ali wanagati seka emitwalo 3 n'ekitundu kanji kwate wallahi ntandike umalu wanyonya atuse agama nti seka wallahi olunako lwalero zengendo kulembera umalu wanyonyi tusaba Allah akusime tusaba Allah akugagawaze tusaba Allah akusitula amadala wanange mujje baduba Allah tugende maso owo mutwalo gulete owe 15 beranga muganda wange ozireta deta muganda wange kyonna otaddeyo kiweeyo mu kkubo lya Allah tugende kwate 5 kwate 2 kwate 3 kwata kakaga kwata muganda wange omutwalo oguwe Allah wo saba Allah tabarak wa taala kirize baduba Allah tabarak wa taala bandaba wallahi fallahu taala mazma Allah wechitibwa khalakakum Allah yabatonda wa huwa yumitukum Allah agenda kutuka tujje munsi muno thumma yub'athukum Allah agenda kutuzukiza wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun wallahi Allah tubalebye bye twakola Allah tabarak wa taala yatuwa obulamu agenda kutuzukiza atubale ebyo byonna bye twakola yagamba Allah mu Qur'an nti dhalika bi anna Allah huwa al-haqq mazma Allah tabarak wa taala wa mazima wa annahu yuhyi al-mauta Allah agenda kuzukiza abafa wa annahu ala kulli shay'in qadir buli kintu kyonna Allah musobozi naganti wa anna sa'ata atiyatan enkomerero kyateke genda kutuka baduwa Allah la raiba fiha terimu kubusa busa wa anna Allah yab'athu man fil qubur Allah agenda kuzukiza byonna biri mu kabuli kwata kyokutenga omanyi kiyinza okubeera kye kisembayo mu bulamu bwo enyumba ya Allah mwenna mugitunulidde mugirabye ayagala okusaddaaka ng'okyalina akadde ekyo nsiiba nkibagamba gwatayagala kusaddaaka tetukuyinaako buzibu Allah kugambye nti wa intatawallaw bwe munekuluntaza wa intatawallaw bwe munagaana yastabdilu qauman ghayrakum Allah agenda kuleeta abantu abatabafaanana thumma la yakunu amthalakum tebagenda kubafaanana kwata ensawo ya seminti ogiweeyo mu kkubo lya Allah tunuulira ennamba ezo eziri ku ssimu gamba ya Allah olwaleero ensawo ya seminti kangiweeyo lillah Allah tabarak wa taala mmalire olwaleero baganda bange abantu bafa ku speedi abantu bagenda ku speedi buli lunaku yagamba Allah wa ma tadri nafsu madha taksibu gada tewali amanyi kintu kyagenda kufuna ncha wa ma tadri nafsu bi ayi ardin tamut tewali amanyi ttaka kaseera wagenda kufiira kolango kyayina akaseera
waayo ng'okyalina akadde. Allah kyakuwadde time ekyo kyengera. Bangi wallahi bagadde obudde Allah bubamye, gwe Allah bukuwadde otemya bukofu. Tuulawo otudde mukkirize nsiime abaddu ba Allah tabaaraka wa taala bano abamaze okutuuka. Asookera ddala ye muganda wange Zaamu Nakayenga ne Umaru Wanyonyi, tusaba Allah abamalire. Nengeddeko muganda wange wano Kabaka Ismaila naye amaze okutuuka, muganda wange Esapu Ali naye amaze okusaddaaka. Saddaaka etuuse. Kamusiime Saidati, saddaaka etuuse. Elias Sekajja, saba Allah Elias Sekajja Allah akumalire. Elias Sekajja saba Allah ayingire mu nsonga zo. Elias Sekajja saba Allah akusiime. Elias Sekajja saba Allah ebiganye mu bulamu bwo Allah abite. Lwaki Elias muluddeko akutte ensawo ya seminti namba n'agituwa. Saba Allah akugaggawaze ya Rabbi. Era wenjogerera ensawo ya seminti emu ku nsawo abiri ze nabasabye olunaku olwali tugikubye oluku mu mutwe. Masitula Nansubugana yamaze okutuuka, Zaituni Munyu naye amaze okusaddaaka. Abaddu ba Allah muliwa, mikwano gya Allah muliwa abazaana ba Allah, muliwa baganda bange abaagala okubanga musimisa Allah wammwe. Saba Allah akkirize ya Rabbi. Saba Allah akkirize ya Rabbi. Saba Allah akkirize ya Rabbi. Saba Allah akkirize. Wallahi atuleetera abo abamutegeera, Allah atuleetera abo abamanyi okukola ku lulwe. Allah tabaaraka wa taala waliyu dhalika wal qadiru. Mungu abirinako obusobozi. Nsaba Allah tabaaraka wa taala Allah tuleetereyo abaddu. Imamu Taburani, Allah tabaaraka wa taala amusaasire fi awsat mu kitabo kye yagamba hadithi eno ng'agijja ku Abi Hurairata radiyallahu anhu anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam, mazima omubaka wa Allah tabaaraka wa taala lumu yabuuza, yayita ku kabbuli n'abuuza man sahibu hadha alqabr, nannyini kabbuli oyo mumumanyi yaani? Faqalu fulanin, ne bamugamba ya Rasulallah omuntu ali mu kabbuli ye gundi. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba abaswahaba nti wallahi rakaatani la kabbiri eri omuddu oyo ahabbu ila hadha min baqiyati duniyakum. Omuddu oyo ali mu kabbuli azeetaaga nnyo okusinga edduniya eno n'ebirungi ebigirimu. Era nabbi n'abagamba nti amuniyatuhu, ekigendererwa ky'omusajja oyo ali mu kabbuli, antamudda lahu, Allah kwe kumuddiza obulamu, hatta yarka'u lillahi rak'ataini, kala avunnameyo ku lwa Allah laakane bweneebeeremu. Era nabbi n'abagamba nti waka anna hadha alabdi shahidan masiru tariku swala. Omuddu oyo mumulaba mu kabbuli alinga ategedde ku buddiro bw'omuntu aleka esswala. Baganda bange lwaki njogera ebigambo ebyo? Igtanimu fil faragh, mukozese obudde Allah bw'abawadde, mukoleremu emirimu emirungi nga mukyalina akaseera. Kaseera okayina kati, enkya togenda kubeera na budde. Wallahi lwaki mbagamba bino? Faasa an yakuna mautuka baghtatan, okufaako kuyinza okubeera nga kwa kibwatukira. Wallahi njagala kubabuuza kibuuzo, kam sahihun ra'aita min ghairi saqamin, bamekame mulabye nga babadde balamu ne bafa nga tebalwadde. Wallahi dhahabat nufusuhum sahihata falta, mugenzo okera kumachanga Allah abatutte. Era njagala mukimanye nti amniyatul ghafil, ekigendererwa ky'omuntu omugayaavu ng'abadde ku duniya kuno nga yeesuulirayo gwannagamba ayyauda liyakuna min as-salihin, abeere nga Allah amuddiza obulamu adde alongoose, adde asaddaake, adde asaale, naye nga wallahi obudde tewakyali. Kola ng'okyalina akaseera. Wa Airtel gyayo essimu, kwata ensawo ya seminti ogikasukeko omugaye nti ya Allah, eyo ensawo yange. Allah eyo ensawo ngikutte biniyatil ikhlas, n'enniya entukuvu Allah. Njagala kusiimisa Allah wange, njagala kukola Allah wange.
owa Airtel gya esimu kusomere yagala kulaba baddu ba Allah ensawo ya sementi magambi yesatu kitundu Allah gwagiwadde ng'olina obusobozi obugigula gigule baddu ba Allah tabarak wa taala wa Airtel jja kunyiga star 185 star mwenda hash yiyawo endagiriro weri ku TV yawo star 185 star mwenda hash bojimaliriza ojja kubanga muganda wangu oyingiza merchant ID ya fe 434298 bojimaliriza ojja kubanga oteka amount yawo otera mwensawo ye ya sementi omugambe nti ya Allah nange kanzimbe ku masjid katakwi kankwate ensawo ya sementi ya Allah bomaliriza oyingiza payment reference awo osobola okuteeka werinnya lyo bomaliriza teeka mu pini ogenda kubanga omaze okusindika sente zo wano mu Salam Charity owa MTN ojja kunyiga star 165 star 3 hash bojimaliriza eyo muganda wange yingiza mu merchant code ya fe eri 315865 315865 nga bwogiraba ku TV yo bomaliriza omuganda ngiyingiza amount ze sente zoagala okusadaka selecting a number 1 eriko ekigambo mobile money muganda ngeteka mu pini sente zo zigenda kubanga zimaze okutukano mu Salam Charity ne bwona okwate 200 tugenda kusiima era wallahi tugenda kuwedduwa ne bwona okwate omutwalo gumu tugenda kugusiima era tugenda kuwedduwa ne bwona okwata nusu 200 tugenda kubisiima shekhe tuula wotudde tunulire simu yo ogambe nti wallahi naye lwaki sikwata wallahi ensawo ya sementi olwaleero nenjiwaayo insha Allah nenjiwaayo olunaku olwaleero baddu ba Allah abampuliriza tukole nga tukyayina akadde kaseera tewali tujema Mungu n'atuleka omuntu n'akola ebikolobero mutwalo Mungu n'amulekera n'amusonyiwa kubanga ye Mungu wallahi musonyi era ye yagamba ajja kutusonyiwa ne baganda bange mirundi emeka Allah gyatulabanga tujema harisan ala dunya wal maut nasiya Mungu n'akutunuulira ng'ensi ekumazeemu ng'okufa okwerabidde oganye okukolerera olunaku lw'enkya oganye okukola harisan ala dunya ekumazeemu shekhe bakunyumiza kino toyagala kumanya bakugamba swala toyagala kumanya bakugamba kusadaka toyagala kumanya muganda wange anasita liqa Allah walahda wathara werabidde okusinkana Allah werabidde mwana Adamu werabidde ettaka werabidde ebitiya abantu bye bagenda okuyiwako nga wallahi bakuteekayo nenge swala zaalimu amatobotobo kusadaka tewaliyo kusiiba tewaliyo werabidde wallahi law anna ad-dunya tadumu li ahliha singene ensi yali esigalawo eri abantu bannanyiniyo lakana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hayyan wa baqiya ombaka Muhammad yandibaddewo nga mulamu baganda bange walakinaha tafna wa yafna naimuha ne wallahi ebyengera byensi bigwawo ne tugireka omuntu nava mu dunia muno nga tayina kakutte yadde mpeke yakalo yadde empiso wallahi nga tasobola kugikwata tusaba Allah tuwo okubitegeera njagala kwebaza baganda bange bano wammanga Robina Nalumansi amaze okutuuka Lydia Nakitenda atuse Kevin Nalumansi naye namala natuuka njagalayo muddu wa Allah tabarak wa taala ayinza okukwata ensawo ya sementi nabeera nga agiteekayo baganda bange ab'omutwalo njagalayo abantu 20 ng'osobola omutwalo nkuwe ku dduwa wano gweteekayo omutwalo nkuwe dduwa ow'ensawo ya sementi naawe nkulinze njagala kulaba waddu ba Allah tumenye rekodi Allah ani ayinza okumenya rekodi ku show ey'olunaku olwaleero akwate emitwalo 10 agiteeke mu show y'olunaku olwaleero oyo Allah bw'amundeetera ngenda kumala eddakiika nga 2-5 nga muwadduwa ani ayinza okukwata emitwalo 10 wallahi n'agiteeka mu show y'olunaku olwaleero mu kuzimba Katakwi masjid ani ayinza okukwata emitwalo 10 ani ayinza okukwata emitwalo 5 ani ayinza okukwata emitwalo 2 agiteeke ku Katakwi masjid tumuweddu wange ensi ewulira bannange tuyiga okukola qala imamu Shafi'i rahimahullah
Qala Imamu Shafii rahimahullah, Imamu Shafii yagamba al-kaisu ayitibwa omugezi man taraka dunya qabla an tatrukahu, yo yaleka ensi nga tennamuleka, gwe simanyi wawo otuuse nansandaba. Owokubiri man bana qabrahu qabla an yudkhilahu, omugezi owokubiri oyo agenda okuzimba entaana ye nga tannagiyingira, simanyi wootuuse mu kuzimba ntaana yo. Era we tumalirayo ebigambo bino ojja kutubuulira gwogwawa. Owokusatu man salla qabla an yusalli alayhi, eyeesaalira nga tebannamusaalira, simanyi wootuuse mu nsonga ya kwesaalira nga tebannakusaalira gwandaba. Owokuna man arda khaliqahu qabla an yalqahu, yoyo asanyusa Allah nga tannamusisinkana, simanyi wootuuse mu kusanyusa Allah wo nga tonnamusisinkana. Nsaba Allah tabarak wa taala atuwa okubitegeera, ate Allah atuwa okweteekateeka. Airtel ojjayo essimu, owa Airtel ojjayo essimu muganda wange, ojja kunyiga star 185 star 9#, jangu oteeketeeke kabuliyo, jangu ozimbe entaanayo. Essaawa zino olina omukisa ebigambo tubikusomera ng'olaba, naye olunaku lugenda kutuuka enkya sheekhe wallahi nga tokyasobola, n'enswera tosobola kugyegobako. Kwata kyonna ky'okuta okiteekeyo ng'okyalina akaseera, ng'okyasobola okubaako by'okola. Owa Airtel ojja kunyiga star 185 star 9#, bw'ogimaliza ojja kuyingiza mu merchant ID yaffe 4342989. Bw'ogimaliza teeka amount ze sente zewagala okusaddaka, selectinga number 1 eriko ekigambo mobile, awo teekako payment reference, awo teekawo linnya lyo, teekamu pini. Muganda wange kwata ensawo yo ya sementi ya mitwalo 3.5. Mu show y'olunaku olwaleero nasabyeyo abantu 2 mitwalo 10 n'abantu abalala 2 mitwalo 5. Abo bwe mbafuna wallahi ngenda kakasa nti Salam TV, wallahi baddu ba Allah, ngenda kakasa nti abantu beewaddeyo okuzimba katakwi, ngenda kakasa nti abantu beewaddeyo okuzimba ennyumba ya Allah, ngenda kakasa nti minal mu'minina rijalun sadaqu, mubakkiriza mulimu abasajja Allah beyeetondera nga wallahi bamaanyi. Abakyala njagalayo omukyala ajje amenye rekodi baddu ba Allah tabarak wa taala, njagalayo omukyala ajje amenye rekodi baddu ba Allah, njagalayo omukyala ajje amenye rekodi baddu ba Allah tabarak wa taala. Ne kano kankabagambe, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba ightanimu 5 qabla 5, faayo nnyo ku bintu 5 ng'ebintu 5 tebinnakutuukako. Ekisooka shababuk qabla haramik, faayo nnyo okola emirimu emirungi ng'okyali muvubuka nga tonnakaddiwa. Ekyokubiri sihatuk qabla saqmik, faayo nnyo nga Allah akyakuwadde obulamu okoleremu ebyamakulu nga tonnalwala. Ekyokusatu ghinauk qabla fakrik, faayo nnyo mu ssente Allah zaakuwadde ng'okyalina wootoola, otoolewa nga Mungu tannakuzza mabega, nga tannakwavuwala, kubanga kimu kubikuuma ssente. Ekyokuna faragik qabla shughlik, eddembe lyo nga tonnatawaana, koleramu ebyamakulu. Ekisembayo hayatuk qabla mautik, obulamu bwo nga tonnafa, koleramu ekyamakulu. Ababitegedde babitegedde. Owaaye muganda wange ali eyo ng'oyagala okuzimba ku katakwi masjidi, sembera tutambule. Ow'omutwalo gukwata oguweeyo, w'ebbiri ziweeyo, ow'akakaaga kaweeyo, w'ettaano zikole ki ziweeyo, ng'okyalina akadde. Oyinza okubanga olwaleero lwe lunaku lw'olusembayo mu dduniya, oyinza okubeera nga kino kyekiro ekisembayo mu dduniya, eno eyinza okubeera nga ye saddaaka esembayo mu bulamu bwo.
buli wobeeranga Allah akuwadde obudde chance nene nnyo kyova olaba omuyivu yagamba yambaghi lilmumin an yufarriga linafsihi saa qabla salati alfajr omuddu yandivaddewo ko n'akadde n'atuulako n'omutima gwe essaawa egi n'agugamba nti ya nafsi wange mutima gwange laisa li bidaa siina kyattunzi kinene illa alhaya okujjako obulamu siina kapito okujjako kapito gwe nnina bulamu era omutima gugambe nti intawaffani llahu fi lailati lbaliya singa Allah yantutte ekiro kyajjo sandibaddewo kati naalyegombye okukola bye sinnakola omutima gwo gugambe ebyo kati omaliriza ogugambe nti ya nafsi mutima gwange tereera ku nsonga eyakutondesa Airtel nyiga *185*9 bw'omaliriza ojja kuyingiza mu 43429889 bw'omalirizaawo ojja kubanga muganda wange 43 kasubire nti kodi mugifunye bulungi nnyawo bw'omaliriza kodi yaffe ojja kuyingiza mu amount ze sente zoyagala okusaddaka yingiza mu payment reference bajja kugikusaba awo teekawo mannyago bw'omaliza teekamu pini sente zo zigenda kubanga muganda wange zituuka direct wano mu kitongole ekya Salam Charity kigambo kuzimba mizikiti kinene kigambo kusaddaka kinene kyekimu ku bintu ebigenda okutuyamba yawmal qiyama ku lunaku lw'eqiyama ng'embeera etabuse owa MTN ojja kunyiga *165*3 *165*3 yingiza mu merchant code yaffe 315865 bw'ogimaliriza teekamu amount ze sente zoyagala okusaddaka selecting a number 1 eriko ekigambo mobile money teekamu pini oweereze nkuwe kuddu wanjagala genda okudda mu kitundu ekyokubiri nga mumaze okuyiika insha Allah katukomewo omulembe gwe tulimo gwetaaga omwana asomye ng'alina eddiini ko n'empisa ekyo osobola kukifuna ku Kasawo Islamic Schools Kasawo Islamic Secondary School ne Kasawo Islamic Junior School ge masomero agakyusizza ebyenjigiriza anti bw'otwala omwana ku Kasawo Schools avaayo ng'agenda ku university masomero g'abawala n'abalenzi dine boarding nga gasomesa eddiini n'ebyensi gali ku musingi gwa busiraamu ku Kasawo Schools balina buli kimu ekisobozesa omwana okusoma obulungi ng'amasannyalaze standby generator amazzi laboratory computer nga kwotadde endi ennungi abasomesa batendeke nga bavaayo nnyo eri abaana school fees ze zisoboka buli muzadde okuwandiisa abaana kugenda mu maaso amasomero gasangibwa Kasawo mu town mu district y'e Mukono oba bakubire ku ssimu 0702430412 Kasawo Islamic Schools jangu ofune ekyenjawulo. Elevate your breakfast with Prestige Margarine. Select from our classic original recipe, other indulgent, enhanced with vanilla, crafted with cholesterol-free oils, enriched with essential vitamins A, D, and E, ideal for spreading, baking, and all pastries, making every bite extraordinary. Find it in all supermarkets and shops nationwide. Distributed by Chapa General Enterprises, located at shop number 3, Rafik Building, Chikubo, Kampala. Prestige Margarine, sprayed it, taste it, love it. Lillian! Lily flower! Osmosi. Sirabasi obulungi. Power bank y'omutima gwange. Kasukali mu mata gange. Nsanyusa okulaba. Lero tugulireyo ku chicken. No problem. Muli buli kye mwagala. Nakoze dda order. Meka. 12. 12. Kati olaba otya bw'etolako kino nentolako ne kino neneewola ne kano kati ziba mekaawo
Sente bwe ziba tezikumala teweetawaanya weesootinge ne MTN Momo. Kozesa Momo app oba nyiga *165*5 oyongereko ne Momo Advance osasule. Have you heard about the new sure way to have an investment make you money stress-free? Well, the answer is Waterfront Hotel Apartments Munyonyo. Located in Munyonyo, one of the most prestigious locations in Uganda, this is an investment like no other. With guaranteed monthly rental income of up to $1,900 for the first 3 years, Waterfront Hotel Apartments will give you incredibly high rental income, moreover, hassle-free. Now is the time to own a fully furnished, fully serviced, and fully managed hotel apartment and get the highest value possible with guaranteed rental income for the first 3 years. Call us now on 0312 216 000 to book this limited opportunity. Azam TV banna mu byokunyumirwa okulaba TV bongedde ebirungo mu mpeereza yaabwe nate. Funa kiti ya Azam TV ku $800 gyokka. Kituufu ddala $800. Oba funa dikoda ya Azam TV ku $400 gyokka. Ke kaseera okwemala egguga ne La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, Ligi ya Saudi Arabia ne Carabao Cup. Ku Azam Plus ne Play Package mu HD. Nyumirwa ebinna Uganda ku Chamuka TV. Ku Azam Pure ku $13 zokka buli mwezi. Nyumirwa ebyemizannyo ebya buli kika ne Azam TV. Ekyasinze okuba ebbeeyi rayisi wano. Genda wa agent waffe yenna oba okube ku ssimu nooti 312 3 8 9 omanye ebisingawo. Azam TV, entertainment for everybody. Omuzadde wandyagadde omwana w'abangulwe bulungi mu byenjigiriza n'eddeene? Janku Richard Junior Schools tojja kwejjusa. Tulina amatabi 2 okuli Najjanankumbi ne Kawempe Mbogo. Richard Junior Schools ssomero lya ddene boarding okuva ku Nassale paka P7 ate nga liri ku musingi ogw'obusiraamu. Wano ku Richard Junior Schools tuzuula wamu n'okulaakulanya ebitone by'abaana nga tuyita mu katemba n'okuyimba saako n'ebyemizannyo. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 7556 82 31 10 oba nooti 7 nooti 4 9 10 55. Now, many of us would prefer to use the Kavera when going for shopping or buying whatever stuff you usually buy for home or for your children or for whatever. Now, I would like to advise you. I think it's much better to keep our environment safe by using paper bags or cloth bags. Those are much safer because when we use the Kavera, you throw it around, it could block our drainage, and you know in Kampala what happens when it rains. There's a lot of blockages, and usually that causes a lot of problems in terms of water all over the city. So that's what we're doing. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank, and NBS TV. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama. Tusaba Allah kirize, Allah tusime. Imam Mawejje Kasubi sebo mukadde wange sadaka yonjirinze wano. Sinaba kugira ba Imam Mawejje Abdallah wa Masjid Madine Kasubi. Musajja ategeera abawali mwoyo. Jangu sebo mukadde wange nawo sadake obaka tusobole okulaba nga tubufuna. Kirize ekitundu ekyokubiri tugenda kukitandika n'akanyomero k'amagezi ate tuddeyo mu programu yaffe ey'okubanga tusaddaka bagenda kuddamu batulageko nga tumaze okwogera ebigambo by'amagezi bino. Muganda wange Akram ajja kuddamu mukama wange ali emabega w'ebyuma ebyo ajjemu atulage Masjidi Katakwi kubanga abantu nkakasa abantu beetaaga okusigala nga bagiraba ate yadduse dda talinda na kusooka kwogera bigambo by'amagezi. Banaye Akram nvuga mu supidi naye kale enkula ey'omutwe yekuwensanirira katutambule bwe tutyo. Muganda wange wena ali eyo jangu tutambule fenna Masjid Katakwi yiyo
ennyumba ya Allah yiyo teeka sente wolaba teeka sente wokolaki wolaba muganda nge tusobola okulaba nga tugenda maaso kwata sadaka gyolina jiweeyo mu kkubo lya Allah tabarak wa taala kwata sadaka gyolina owensawo ya seminti girete baddu ba Allah tabarak wa taala inna kulla insani mazmu omuntu yenna yantahi amalahu inda ululi ajalihi abatasobola kolanga Allah atuse ekiseera ekimutwala baddu ba Allah hunaka al a'malu al khairiya gino gy'emirimu emirungi gye tukulabidde wano ku Salam TV gy'osobola okubanga okola muganda wange n'osobola okubanga ofuna empeera mu maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala hunaka al a'malu al khairiya gino gy'emirimu emirungi gye tuli mu kulaga kati baddu wa Allah yastamiru nafuha wa ajraha li sahibiha ba'da wafatihi emirimu gy'ogenda okufunamu muganda wange nga Allah amaze okutwala gigino kwata ensawo ya seminti ogiweeyo mu kkubo lya Allah wa hiya a'malu amalaha fi hayatihi era baddu wa Allah gino gy'emirimu oyina ogikola ng'okyali mulamu wastamiru nafuha ba'da mamatihi osobola okubanga ofunamu ebirungi nga Allah tabarak wa taala amaze okutwala baddu ba Allah tabarak wa taala guno gwe mulimu omulungi okuzimba ennyumba ya Allah ow'omutwalo guleeta ow'enkumi 5 ow'enkumi 2 ow'enkumi 3 muganda wange jangu tutambule fena muganda wange jangu tuweyo fena muganda wange jangu tukwate tusadake muganda wange jangu tukole wallahi jangu weyo mu kkubo lya Allah baddu ba Allah mujje tukole fasayara Allahu amalakum Allah agenda kulaba emirimu gyaffe baddu ba Allah teekako kyonna kyotaddeko kwata omutwalo kwata ebitaano baddu ba Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba sabatu abantu 7 yudhilluhum Allahu fi dhillihi Allah agenda kubateka mkisikirize kye yauma la dhilla illa dhilluhu olunaku atagenda beera kisikirize kyonna okujjako ekisikirize kya Allah Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atugamba baddu ba Allah yagamba nti al imamu al adilu omukulembeze omwenkanya n'agamba owokubiri ashabu nashafi ibadatillahi ta'ala omuvubuka wangalidde mu kujjukira Allah owokusatu rajulun qalbuhu mu'allaku fil masjidi ye musajja ng'omutima gwe gwawanikibwa mu muzikiti n'agamba owokusatu owokuna rajulani be basajja babiri tahaba fillahi nga bayagalana ku lwa Allah watafaqa alayhi ne begatta ku lwa Allah watafarraqa alayhi ne bawukana ku lwa Allah baganda bange n'ayogera omuntu omulala gwe mbadde njagala yekka arrajulu ye musajja tasaddaqa bisadaqatin akwata sadaka ye n'agikwata n'agiteeka ku nyumba ya Allah hatta la ya'lam yasaruhu ma anfaqa biyaminihi omukono gwo gwa kono ne gutamanya ekyo kyegugabye omukono gwa ddyo kwata sadaka ogiweeyo mu kkubo lya Allah muganda wange malirira muganda wange yiwawo omubiri ojja ozimbe ku nyumba ya Allah tunulire nyumba ya Allah abasiraamu beekata ku beetaavu abasiraamu bano beetaaga buyambi bwaffe baddu ba Allah kwata muganda wange kyokutte kyonna ojja okiwe Allah ow'ensawo ya seminti tuuka ow'ensawo ya seminti tuuka ow'omutwalo tuuka ow'enkumi 2 tuka owakakaga tuka baddu ba Allah tuberenga tukola ku lwa Mungu jalla maula wa ala Allah ajja kutuwa ebirungi Allah ajja kutubalira Allah ajja kutusiima ebbanga lye tunamalanga twewaddeyo baddu ba Allah ne tukola emirimu gya Allah fi sahih Abi Hurairah radhiyallahu anhu Abi Hurairah yatugamba qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala umbaka Muhammad yagamba idha mata ibni adama omuntu wafa in katu amaluhu emirimu gye gyonna gikutukawo illa min 3 wallahi asigaza emirimu 3 Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atugamba nti sadaqatun jariya sadaka ekulukuta baddu ba Allah ng'okuzimba omuzikiti kwata sadaka yonna obeerenga ogiteekayo mu kkubo lya Allah wa Airtel muganda wange jjayo essimu yo beerenga nkusomera woba oyita okusadaka naawe weenyagire kuzina empeera wa Airtel jjayo essimu star 185 star mwenda hash star 185 star mwenda hash ogimaze yingizamu machanti ID ya feyi ya wansi eri 4342 bomaliriza tekamu amount ze sente zagala okusadaka muganda wange yingiza payment reference bomaliriza otekamu erinnya lyo muganda wange payment reference obagikusaba tekawo erinnya lyo tekamu pini sente zo zigenda kuba zimaze okutuuka no mu kitongole kya Salam Charity wa MTN
ojja kunyiga star 165 hash. Bw'omaliriza yingiza merchant code 315865 ogimaze. Bw'omaliriza teekamu amount ze sente zoyagala okusaddaaka. Bw'omaliriza selecting a number 1 eriko ekigambo mobile money. Bw'omaliriza oteekamu pini. Njagala ngenda okumala akanyomero k'amagezi nga nsoma mannya ag'abaddu ba Allah bamaze okutuuka. Bino bye bigambo byange ebyaleero eby'amagezi. Ekisooka mayi yadhunnu omuntu yenna alowooza annahu yaslim min kalami nnas nti asobola okuwona ebigambo by'abantu fahuwa majnun, oyo musiru oba mulalu. Omuntu yenna akeera ku makya n'alowooza nti agenda kuwona okwogerwako abantu, wallahi mulalu. Baddu ba Allah oyo mulalu. Ebigambo babyogera, bajja kubyogera, babyogedde. Olaba bayogera ku Allah ne baga nti Allah azaala thalithu thalatha. Olaba bayogera ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nti annahu majnun, nti mulalu. Kakati ategwe ebigambo tebitta. Tokeeranga ku makya n'olowooza nti ebigambo bitta. Bajja kwogera bye boogera, naye gwe kasita omanya nti oli ku mazima, tambula n'amazima go, kubanga abantu togenda kubaleka, abantu togenda kubagaana kwogera, bagenda kwogerako. Bw'onoogejja bagenda kugamba omira ebidagala, bw'onookogga sirimu akuluma, bw'onoogula emmotoka n'oyambusa endabirwamu keekweka ki, bw'onoozissa wansi lwaki katweragirako. Tosobola kuwona bigambo by'abantu. Never and never, you can't. Totyanga bantu kwogerako. Ekyo kigambo ky'amagezi. Era njagala okitwale ng'ekyamakulu. Ekigambo ky'amagezi ekyokubiri, la tubalighu fi hubbi ashiya. Teweemalanga mu kwagala nnyo bintu bitonde bino eby'ennaku zino. Noyagala omusajja n'eddalu ne ligwa, abamu noyagala omukazi. Si kugoba kwagala muntu, naye wolekangamu agakuzaayo. Omuntu agenda n'ayagala n'agwa mulaavu n'akola n'ebyekisiru, n'ogamba nti ate oyo kiki nti yagudde mulaavu lwakwagala kintu kisusse. Bagenda kumala wallahi la tubaligu fi hubbi ashiya. Teweemalangamu ng'oyagala omuntu. Lwaki? Satuudhika yawmumma, wallahi olunaku lumu agenda kunakuwaza. So la tatagayyaru li irdai ahadin. Tokyuka olw'okuba oyagadde gundi n'obulamu bwo bukyuke, oyagale nina abawala ssebo, omuwala naga nti seekanze ngenda kwewa obutwa. Omuntu bw'akulaga nti takwetaaga mu bulamu, seetukamu. Kiki ekikwesibya ku muntu? Tetuganya abasajja baabula, naye kiki ekikwesibya ku muntu? Tetuganya abakazi baabula abategeera, naye ate ategeera akugoba. Teweemalangamu. Bw'oyagalanga omuntu beerako percentage w'otambulira. Ogenda n'okuwangula. Ebyo ebigambo by'amagezi. Nsoose kuteekawo question mark, omanyize nabagamba awo ntaddewo ku ka full stop insha Allah. Tusooke tulabe ani abatuuse tusoma amannya gano tugajjewo insha Allah tabarak wa taala. Asookera ddala ye muganda waffe Nasifu amaze okutuuka, Kabaka Ismaila naye amaze okutuuka, Umaru Wanyonyi akomyewo, Saagala Alwiya naye amaze okutuuka, Sofia Tumusime amaze okutuuka, Kevin Nalumansi akomyewo agamba nti nedda, Siraje Boogere naye amaze okukomawo. Teekako kyonna kyotaddeko muganda wange tusobole okulaba nga tutambula ow'omutwalo ow'Enkumi 2. Njagalako ku baddu ba Allah abasobola okumenya likodi ng'osobola okugula ensawo ya seminti essaawa zino ya $3.5. Nsaba Allah ndeetereyo abantu bana ng'osobola okukwata ensawo ya seminti $3.5 n'ogigula. Wallahi gikwata ogiteekeko nkuwe ku dduwa nga ensi yonna eraba.
kwata ensawo ya sementi ogiteeke ku nyumba ya Allah ng'okyali mulamu. Kaseera oyina katono ku duniya kuno. Obulamu bwe tulimu baddu ba Allah tabarak wa taala bugenda. Olwaleero tuli balamu enkya Allah agenda kututwala. Naye kiki kye weesigamiddeko? Kyogenda okulaga Allah. Jayo essimu y'omuganda wange wa Airtel nkusomere. Wogenda okuyita okusaddaaka. Wa Airtel ojja kunyiga star 185 star 3 hash. Star 185 star 3 hash bw'omalirizawo ojja kuyingiza merchant ID yaffe eri 434298 bw'omalirizawo ojja kubanga oyingiza amount ze sente zoyagala okusaddaaka. Enter the payment reference. Ojja kuteekawo erinnya lyo bw'omalirizawo teekamu pini. Sente zo zigenda kubanga zituuka mu kkubo lya Allah tabarak wa taala wano mu kaseera kano. Kwata ekitono ky'olina kikwata okisaddaake kubanga akadde oyina katono baddu ba Allah tabarak wa taala. Njagala kubategeeza nti okusaddaaka kwe tukola kuno wallahi kugenda kuyamba ffe. Bw'okwata n'osaddaaka weerekereza wekka. Muganda wange owa MTN ojja kunyiga star 165 star 3 hash. Bw'onoomaliza ojja kuyingiza merchant code eri 315865. Bw'omalirizawo enter the amount. Awuteekamu sente nsawo ye ya sementi yesatu kitundu giteekaawo. Selecting a number 1 eriko ekigambo mobile money. Enter the pin. Erinnya ly'omuntu erituuka okuva kati. Wallahi nga ndi wedduwa. Mukkirize amannya gano nga wedduwa. Erinnya erituuka ly'empakati edduwa. Mukkirize amannya gano nga wedduwa. Bwe tugenda mu kanyomero k'amagezi bwe tugabe edduwa. Muganda wange gwokyalya jaliya obaka butuuse nsaba Allah akunjagalire era Allah akusiime. Rema kyakyo naye amaze okutuuka. Gertrude Nabikolo naye amaze okutuuka. Ahmed Siraje naye amaze okutuuka. Abaddu ba Allah bakyajja. Teeka ya katono koyingira kotaddeyo Allah agenda kuwamu empeera. Baganda bange naishu fi zamanin ennaku enkwata kubanga tutambulira mu mulembe. In sami'u minka khairan akhfuhu nga bwe bakuwulirako ekirungi bakikweka. Awo ennaku enkwatirawo nnyo. Omulembe gwe tulimu bwe bakuwulirako ekirungi bakikweka kyannaku. Wa in sami'u anka sharran adha'uhu. Wallahi we bakusanga akamogo ako bakolesa ensi yonna yonna n'ekalaba. Era ng'oyagala okukakasa abantu bano nti batufollowinga, abantu bano batugoberera, kolayo ekikyamu. Ebirungi tebagenda kubiraba. Ensi mwe tuwangaalire eyagala bibi. Baako success gy'oteeka ku status yo olwaleero nga success nti naguze kino, Allah yampadde kino. Olabe bantu bameka abagenda okugamba insha Allah. Naye teekayo accident. Waonyewo bameka. Waonye abo bagenda kubeera nga mutwalo. Subhanallah. Allahu akbar. Naye teekayo success ku status ogenda kulaba bagenda kubeera babale. Naye teekayo omuswiba. Teekayo nagudde mu babbi. Naye munsabire Allah ogenda kufuna message empitirivu. Abantu tebaagala success mu bulamu bwaffe. Abantu baagala tuli mu bizibu. Naffe tubakakasa Allah tabarak wa taala kya. Bannange omulembe gwe tuliko gwayonooneka. Ate lyewuunyisa nti illam yasma'u minka ayi shay'in ikhtara'uhu. Bwe batakuwulirako kintu kyonna nti oba olina kye wakoze at least bakujwetekako ekintu ky'otaakoze. Gwe mulembe gwe tuliko tusaba Allah alungamye omulembe guno. Naye omulembe it is a dead state. Dead era. Mulembe gwayonooneka.
baganda bange tuli mu bunyomero bw'amagezi tuteekayo kamu nga bwe tusaddaka mukkirize nebaze baganda bange bano wammanga Jafari Mukasa amaze okutuuka Hamza Kawoya asaddaase obubaka bwe butuuse muganda nge zikula nabikuba amaze okutuuka Nuriyati Namatovu amaze okutuuka Umaru Waitotya amaze okutuuka Adamu Swalehe saba Allah basitule ya Rabbi saba Allah bagabirire ya Rabbi saba Allah basime ya Rabbi saba Allah bampere jana buliri nyali ensoma kati muganda nga Ismaila Chaza amaze okutuuka saba Allah kusitule Ismaila Chaze muganda wange Madina na Nyondo amaze okutuuka Madina na Nyondo Mungu akusime ya Rabbi Farida Waiswa amaze okutuuka kanyomero kamagezi kusaddaka waliwo abasiraamu wano bampereza meze baganti seka yongera obunyomero w'amagezi fe tusaddake musiraamu Waiswa sinalaba linnya lyo akanyomero k'amagezi okafuna naye ate sinaba kulaba bw'otuuka muganda wange tandika okutuuka tubeere nga tugenda maaso katugende mu kanyomero k'amagezi akalala jjukira nti teweerabira tuli mu kusaddaka eri masjidi Katakwi. Don't forget that. Wallahi nkulayirira Allah andaba la ta'jalanna olunaku lumu ogenda kubanga muganda wange weewuunya Allah bwagenda okukyusa ebintu mu bulamu bwo nawe kityo la ta'jalanna topapa seeka topapa muganda wange andaba falaisa rizqu bil ajal wallahi riziki si yako papa ate no Allah okuwa riziki teweetaaga nakola nnyo kale tetuganye wali abakola ennyo Allah n'abawa riziki naye teweetaaga kusitula bizito okuwa riziki agigaba teyeetaaga ebyo agigabira mu saako yonna tusaba Allah atuwe riziki nze amagezi genyinza okuwa la ta'jalanna topapa falaisa rizqu bil ajal riziki si yako papa arrizqu fi lawhi almaktub ma'a alajal riziki Allah yajiwandika dda ku lubaawo olwo ly'onoofuna era wallahi falau sabarna singa twali bagumiikiriza lakana rizqu yatlubuna singa riziki yetunoonya lakinna ukhulika al insanu min ajal naye obuzibu Allah yatukolanga tupapa oli omulabanga olaba negundi n'emisuwa gimwereze mu face emisuwa gimwereze mu bulago riziki anoonya riziki laisa rizqu bil ajal wallahi riziki si yako papa nsaba Allah tabarak wa taala buli andaba Allah kuwe riziki ngeri halali ngeri tayyibu ngeri mubaraka weberi waggulu Allah agisebe bantu no Allah ajinjiwaze weberi mbantu bagikuwe Allahumma amin. Mukkirize nsoma amanya amalala tuli mu kusaddaka abaddu ba Allah tabarak wa taala bano batuse Hasani Kojo agambye tiseka nange kasaddaka otwongera akanyomero k'amagezi Muhammad Bwendeka naye amaze okusaddaka tuli mu kubanga tuwaayo mu kwaddu wa Allah tabarak wa taala tuli mu kubanga tuwaayo mu kkubo lya Allah tabarak wa taala saba Allah tabarak wa taala abeerenga akkiriza bannange buli awuliranga musanyufu ku lw'okuba nti musiraamu gamba alhamdulillah buli awuliranga musiraamu ng'awulira ali proud of being a Muslim gamba alhamdulillah kubanga wallahi ebirala byonna netutabifuna netufuna eddiini Allah n'atusaasira netuva mu dduniya muno eddiini nga tugikutte mavumba alhamdulillah hatha yakfina wallahi ekyo kitumalira nsaba Allah saasire ba proud Muslims wherever they are Allah saasira buli proud wallahi laqad kunna adhilla baganda bange lwaki mbagamba bino twali babuze fa a'azzana Allah bil Islam Allah natulungamya ntufuka abasiraamu twali babuze wallahi fa idha btaghaina al izzata bighayrihi wallahi singa tubadduba Allah tukuma ekitibwa ky'obusiraamu ne tukikuuma Allah agenda kutumalira bwe tukuuma ekitibwa ky'obusiraamu ne tukivaako Allah agenda kutubuza saba Allah tabarak wa taala tukumire ku busiraamu Allahumma amina ya rabbul alamin. Ba proud muslima je muli saba Allah proud Muslims mugamba alhamdulillah for being a Muslim muganda ngi Muhammad Bwendeka obaka bumaze okutuuka jukira ntuyina eddakiika ezisigaddeyo 2 tugenda kubanga tuzifuna mwedduwa insha Allah olunaku olwalero baddu ba Allah tabarak wa taala tugenda kubanga eddakiika zino 2 ezisigadde tuzifuna mwedduwa abaddu ba Allah mwenna abasaddaase saba Allah abeerenga abasiima Allah abamalire Allah ayingire insha Allah mugundi zammwe Allah tabarak wa taala ayingire mu nsonga zammwe
wanika emikono tufune dua insha Allahu tabaraka وتعالى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. أي الله تبارك وتعالى تكسبوت ساسيدي. أي الله تبارك وتعالى تكسبوت وي الله تكسبوت غغوازي يا ربي الله تكسبوت ماليدي الله تكسبوت تكن بدو بوغندو كسيما الله كريزا صداقة زفي الله تبارك وتعالى كريزا ميريمو جفي الله ونكا مدالا غفي ولمن قال آمين نبولي منتو يناغ no gamba amina. Allahumma rfa'u darajatihi Allah muwanika madala Allahumma ya rabbi gfir lahu Allah buli agamba amina musonyiwe Rabbana ay Allah atina tukusabo tuwe fi dunya munsi muno hasanata ebirungi Allah wa fil akhirati ne kunkomerero Allah hasanata tuwe birungi byoka Allah wa qina adhaban nar Allah tukingirizo muliro wa adhabad dain Allah tukingiriza amabanja wa adhabal faqri Allah tukingirizo bwavu wa kuna nadhratan ila wajhikal karim Allah tuwe chance kutunula ko mchenche chechitibwa Rabbana ay Allah mulezi wafe atina tukusabo tuwe fi dunya musenu hasanata ebirungi Allah Allahumma gnina Allah tugagawaze Allahumma sturu awratana Allah yambazo bwerere wafe Allahumma gfir lana khati'atina Allah tusonyiwe bikolobero yafe Allahumma tawaffana ma'al abral Allahumma tawaffana ma'al muslimin innaka maliku rabbu ghafurur rahim wa اللهم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. المبدي